Ano twafunye amawulire agenyamiza nga gategeeza nti navudde mu lwokaano nti banzijeemu mbulwa kubanga ID yange simanyi eriko amanya agatali ku mpapula z'obuyigirize. Ate nga bwe nali ngenda kwewandiisa natwala empapula zange zonna ez'obuyigirize nentwalayo ne national ID n'ebintu byonna byali byetaagisa abakola ku byokulonda ne babiyitamu. In fact nze nabitwalayo ne bisula nayo saayongerako linnya lino linnya nalirina kuva mu buto liri ku mpapula zange. Naliso yalingira ne mu kooti n'engamba lino linnya lyange siri droppinganga siri ejjangako. Naye kakati kyenazuku kiri nti waliwo abantu abali mu kibiina kyaffe ekya NRM abagezaako kulwanisa ba flag bearers. Abo abantu babaddeeyo ffe tuli wano tuli mu kulwana okulaba nga tukola campaigns tebalabikawo. Olwalabiseewo bazze mu kifo ky'okutwala ssente okugenda okunoonya akalulu olwafunye amawulire nti waliyo obuzibu mu electoral commission mu kifo ky'okugamba nti kati tiimu yaffe ey'abannamateeka bagende mu kooti balabe obuzibu bwavudde ku ki bo badduse kuyita bano abantu abadde banvuganya. Kakati nfe tetugenda kutuula butuuzi ndi mu kwogera ne bannamateeka bange tulabe kye tugenda okuddako wadde nga bakola ebyo ebyabwe eby'ekimafiya baagala balangirira ono mu bukyamu bumenyi bw'amateeka ze ngenda bawaabira. Yeah, it is fun. We can't just sit down and wait. We cannot just